Hallelujah. Amen. Fumitiriza wa Jehova. Meditate upon where you have come from. Fumitiriza ku mulimu awo okolera. You can ponder about fumitiriza ku biki by'olaba mu maaso. You can ponder about things you see. Fumitiriza ku biki by'olaba ebigenda mu maaso. You can ponder about things you fumitiriza ku biki by'olaba. You can meditate about things. Oyinza okuba otambula naye ng'olaba ebintu bitalufu. N'otuula mu kkanisa nga tewulira teyala. Sewasooba mu ng'owulira teyala. Lwaki? Kubanga waliyo eyakwata future yo, eyakwata amagenda go, n'abeerako gye yagakweka, n'abeerako gye yagaziika, nga ye tayagala obulamu bwo ofune ku ssanyu, ofune ku mirembe, ayagala kulaba ng'obona naye basobola bannyo bayibuli etugamba nti yadde bakuuma security bakeera ku makya They came up in the morning ng'omusajja taliyo. when the man is not there. Gamba munno nti ku security eyali guluku. Omusajja yatoloka mu ntaana. Kitegeeza ki eri gwe kitegeeza ki eri gwe yakuyisa Katonda. Olunaku olwaleero wakati ng'ojjukira okuzukiza kwa Mukama waffe Yesu. Aba bakuteeka abakola byonna Katonda akuwa ekisa ekigenda bakuyisaako oyitako batasuubira kuyita batasuubira kubotolera ekisinga okunyiza musule One thing that can annoy me in this picture ye security eri ku mulambo. is the security that was in court. Ekisinga okunyiza ye security eri ku muki. What amazes me is to see the security ku mulambo. at the court. Hallelujah. Amen. Mamenja. Ekisinga okunyiza ye security eri ku mulambo. What can annoy me is to see security at the door. Hallelujah. Amen. Tweyongere tugende ku 28. We can proceed to 21. Tuli mu Matayo essula ya 28 okutandikirawo. Naye olunaku olwa Ssabbiiti lwe lwali lugenda okuggwaako, ng'olunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu lunaatera okukya, Maliyamu Magdaleena ne Maliyamu owookubiri ne bajja okulaba amalaalo. Laba ne wabaawo ekikankana ekinene ku nsi, kubanga malayika wa Mukama yava mu ggulu n'ajja n'ayiringisa ejjinja okuliggyawo n'alituulako. Naye ekifaananyi kye kyali nga kimyansa, n'engoye ze zaali zitukula ng'omuzira, era entiisa ye n'ekankanya abakuumi ne babanga abafudde. Naye malayika abakazi nti, "Mmwe temutya, kubanga mmanyi nga munoonya Yesu eyakomererwa." Hallelujah. Amen. Mu 28 wakati nga security eri eryekuuma wakati nga tebeebaka. When they couldn't sleep, naye omwana w'omuntu tasumagira. can't a son of man slumber? Twebuuzeemu ako omwana w'omuntu tasumagira. Can't a son of man slumber? He can't kati slumber. lwaki baali bagamba nti tetuzibirira mwali. So why were they saying, let's be here? Yesu omulungi yeebazibwe. Naye Bayibuli etugamba The Bible has showed us nti that olunaku bwe lwakya when the day came, abakyala bano these women, ne bagenda. they went. Naye nga kibatwala ku ntaana kyali. What was taking them to the top? Kyali kibatwala ku ntaana. Where were they going to the top? Baloko tetuliyo. Bali bagenza kuzuukula mulambo. Had they gone to resurrect this place? Olusoma abantu balutegeere. Naye laba olunyiri osooka, naye olunaku olwa Ssabbiiti bwe lwali lugenda okuggwaako, ng'olunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu naatera okukya, Maliyamu Magdaleena ne Maliyamu owookubiri ne bajja okulaba amalaalo. Laba ne wabaawo ekikankana ekinene ku nsi, kubanga malayika wa Mukama yava mu ggulu n'ajja n'ayiringisa ejjinja okuliggyawo n'alituulako. Hallelujah. Amen. Amaanyi agali mu kuzuukira. The power of resurrection. Nti amaanyi agali mu Tell them about the kuzuukira. power of resurrection. Kiwulidde eddamu kimutegeeze nti amaanyi agali mu The kuzuukira. power of resurrection. Kimugambe akiwulire bulungi. Tell him or her Omugambe nti amaanyi agali mu that the power of kuzuukira. resurrection.
power. Okuzuukira maanyi. Resurrection is power. Ate omulamu tazuukira. And a life cannot resurrect. Omulamu azuukira. Can a life resurrect? Can a life resurrect? Omufu yazuukira. It is only the dead that can resurrect. Hallelujah. Amen. Omulamu tazuukira. A living person cannot resurrect. Ask him, are you living or you dead? Oli mulamu oba oli mufu? Ask him, are you living or you dead? Oli byonna. Muzeeyi oli mulamu oba oli mufu? Are you alive or dead? Kitegeeza tewetaaga kuzuukira. It means you don't need to resurrect. Oli mulamu ku lwa Yesu. You are alive in Christ Jesus. Ndi mulamu mu Katonda naye mu byensi nafa mu byensi. Naye oli mulamu mu bya Katonda. Hallelujah.